Yes, okay, tugenda masa tena teka tuwenga tandika mbalambala mbasala kendi osubwa entandikwa y'ekifaananyi wandisanya n'oba munda. Ekyali ntandikwa Uganda Cinema Studio 22. Matovu Jester, Muhammad Yondo, Frank Good Time ne Sebo wa Gofle. Ekyali ntandikwa tugende maso chai pala mwanja Steven mu filmu ya fetandika. Iranga chatandika kina Uganda twaka tumbenye Uganda ensino omusubuzi eno yo bagiyita mpe byange twatumanye buli omu atuuka atyo kubani wali bamubanja songa n'aba bamubanja baba bantu nga ye ekyadi ntandikwa katwaka tumanye embeera y'obusubuzi etambula etya kakati emmali yenerebi ekyadi ntandikwa oyinza okuba ng'olina wooli ng'oli musubuzi naye nga tomanyi kwegamba bintu bitambula bitya mu nsi katandika ne bannaffe baabano waliwo anonye emaali players munana muka yeetaaga bu DVD yagala budavadda ekituufu eri ebuntu gyava babutambulira bulungi nnyo yeetaaga obuntu obuwererako ddala era abadde azizaalabike yafuna obupya obulala alyoka addeyo abe ng'akola ku bakasitoma be kakati sooka owooli amajja nze nkole ku kya sitoowa bakolere lisiiti ebiseera ebisinga bakwasa lisiiti nga nekyoguze okifunye ekyali ntandikwa kati kensasula agambye piisi ziri 3 aleeta kankalere lisiiti eba y'ebyo by'okwata laba agenze mu sitoowa kati ate ono naye yagize bugizi kituuba bano bano baakula batya buli kaseera omugabo abeera kiriya ebintu bye birimu enzikiza ekyali ntandikwa era nga tugenda mu maaso kyakola ng'akuba essimu naye alina badiringa nabo abalala embeera y'ekibuga bwetyo bwetambula kino kye bayita okuyiriba oli ajja nagamba akanakani kakakaaga eri naaba ng'alina wakasuubula ennya emmanga oli manga nakani mu mukunyu nakoledde mukunyu leero munnange vaawo kati tovaawo ku mukunyu wenja kati kwakali eno diirwe yakayakoledde dda saagala ezikire kale mpyamire ng'ayita mbwangu ddala abe ng'agenda akoleku ekyo tukyatandika kina Uganda era nga tugenda maaso buli naawe oli mukunkubya ttanka otumanya na piisa 3 omusajja ali eri ebintu abirinze gwe naawe nkunoonya woolina okuba tolabikako kyokka eri DVD bazaagala jjukira lisiti baagikoze dda eno gyali azze kuyiriba yempyamire kyokka ekizibu ekiriwo nejajja obuyiriba jazza obuyiriba sibuliiwo nejazza obuyiriba tebuliiwo kadi sajja nadda gasitagwa oba omaze ekyali siiti ajja kujja sagala bintu bino byagira kuba munemoroka ze 40 ziggwayo mangu agweguma wabaawo ne tuleyini awo bagire obutu ne babuleeta mangu gumamu awo waliwo akola ku kyokugumya waliwo akola ku kyokuyiriba so ne gyagenza obuyiribya bosi ogenda okweregereza omukyala ne yazze ku lipootinga mukama we ebizibu bino mu nsi bikenenula abantu nibikulekera ekkiri entono kwezo ze walina kali maneja yoono era bwayagala butividi bwaweddewo ate nga babwagalira ddala nnyo ndabe oba kali kansooke ndabe nga tuwa kitukola okulai tufuna DVD endala waliwo azeetaaga kati ne gye bazeetaaga teziriiyo ne gye bazisuubira sizinakolekani zinaalabikako kati Joani tonolera anze nti buli wono kumpi ate n'omusajja takwata simu kati gwe mbadde mbusuubirako naye takwata simu kati obuntu obwo buva wala tulina kuddamu kutumya sitooko ndala kuba kati buli out of stock kyokka weetegereza waliwo yabadde yasasudde dda obuntu 3 lisiti baagimuwadde agenda 40 potulo manager adali ka super deep azaawe bajjejo ali mukujja ajazaawo tukyatandika butandisi era nga tugenda maaso jukira tuli ku kina Uganda twatumanye ensi n'embeera nga bwe bitambula tukyatandika firimu eno era nga tosande kulekani ogisubwa so nga bulijjo okuva mu music video era nga tukuweereza kina Uganda namwe n'ababiwagira mu Uganda tubaagala nnyo kakali agenza okunonna lisiiti baagikoze Ngini nawe kadira babonteeka mu bya postpone. Eno si postpone, eno awaiting mood. Owulidde? Tegeza. Omanya abantu abanyize
eri abantu balinze obuntu mbutwale atowoza simanyi tulinde mpaka kiki kitunaze kunona mali era nange negamba engeri gyotankubidde mu kujja kati sente zoleka zempereza eri ne baba nga zaani ezizo no ekintu afazali ompa n'ensubula awalala agwe edduuka liggulwawo kukola ebintu tebiriwo sente zazisasudde risiti gyagenze nayo ojja kuzisanga mpaamu ennaku 3 oba 2 mali ejja kubaawo gumamu katono katono guma baguma bafuna batagumikiriza abakola loosi esente bazisigazza njagala b'ekibuga ekitambula embeera etabuse mu kibuga buli omu ayiiyiza ku munne okuleka ndiyebezaawo tukyagenda maaso era nga tukyatandika butandisi nagambye kutuusako bannaffe aba Uganda Cinema kakatuddeko ewa musuubuzi ndi musuubuzi ali wano namune mbadde kubirawo kasimu sikufuna ate gw'omanyi okuleeta emmaali ate nga emmaali tugyetaaga naye bwe nawuliramu nti tunolera kaadi ate simanyi emmotoka omanyi mbadde nange ekintu kiri kyantawanyiza ekyemmotoka eri ate omusajja ngamba mbw ate ndeke kaadi ate ndi kusasula neŋŋamba wayi ekyo sijja kusobola kadi abadde ennaku zino atambulamu Estlewo Kidde oligino nemuzi yali wano nindi musuubuzi kadi mbadde nyala onfunireyo engeri gy'ompakingira ebintu eby'omulembe omulimu sitooka ya DVD players kuba eno obuntu butambula kyogamba buli obwali bwe naleeta bwaggwawo igwe batuma waje bamutuma nagambye buli muntu mu nsi alya ku munne kautinga ono mwatunuulira era entunulaye osooka n'otunuulira omusuubuzi akulembedde ekyemmaali amaaso entunula gwe n'omanya ani gw'otuma omwesize kwenkana ki tukyatandika kakali baagala omulaga ebyo byetaagisa ku mulundi guno waaba agenda takola ki tabyerabira tugenda maaso ate nga tukyatandika butandisi n'ekifaananyi tulaba kina Uganda obwo bwankubya luli emigo kubanga we twabuyisa bwayitirawo mu ndebe so nga ekintu kiba kirina kuba kyakutya nga omanya gye buva waliyo enzikiza kadi obulala kadi buno tabumanyi nalinnya naye aba nabwo kadi amanyi gye buva ye musuubuzi ono gwe bamutuma bamwesiga so omuntu gwabanga bizinesi agiddukanyanga amaaso gase nnyo ku disipule n'ebyo tunula bivaako akanula bukanuzi olaba entambula ali awo atambulanga muguwa tategerekeka so nga bamwesigira ddala mu kya bizinesi ye Kidde Estlewo oligina nemuzi tugenda maaso ate nga tukyatandika Uganda Cinema okutuusako firimu eno katuddeko ku mwalo birenda tulengera engeri bizinesi gye zitambula kandi muddu wa Allah swabirina swabihawum ali wano swabirina swabihawum kakati nafunyemu buzibu eri moto ayina swahuma zonna era wali eri musajja si wakuzanya sozi yavaawo munange yagwa nafunamu obuzibu balwaza omunyonyola ali munyonyola ebizibu bye moroka yagira negiraawo nagende wax moroka ngendo noonya sipeeye moroka nakoye ebyokuneewolako mufuneko abalala banayinze Allah nange okuntonda nga nina amajja mutandise n'okunkendeza mu sayizi mulaba era tekoze leero kintu kino tetugize emaato gonna gayimiridde yinginiza ekyanze nange mpa n'ebizibu ekyokuba ni Allah nze gwe yayimusa ekitegeeza kuba ndi nedda sinze kwewola namune bangambye nti gwe olina sipeeya w'emmotoka era ebintu byoba na sipeeya yesigika sipeeya omulungi mbadde nzizo nnyambe sente weeri nze nina sente mbali yalonguza ekyuma giya box yange yafudde ekyo kati tekyo tekiba alamu ekyo kyo bwe zibaawo kansooke ndabe ku dduuka gye ntereka sipeeya aji swabirina swabihawumu kakati swabirina swabihawumu ye nannyini dduuka batunda sipeeya bamusuubulawa tasabe ezajja ate nga kwabuzeeko akakadde tugenda maaso halo mwanje
kakati nga bira basajja be bakozesa ku dduuka lye bulungi nnyo ye Swahaba ya forward ekyali amuli na yingini ya forward weri amanya chia box weyiga nga yagitutte tetuna wabadde wemu yagenze boss kati biri oba 3 munaku 2 tujja kuba nayo kati ginonye kati ate kati ndaka muzei soko je mulinyala Allah muddu Allah soko je wanji Swahaba kati oyagala yingine manya ya box sente weri kati ugambye sente wezirina ate ndaba oddeyo nazo kati kintu kino kutiteekamu obwangu kyetaaga nobanga osasulako ne tubanga tukikola mu ngeri yangu wa okomewo munaku 2-3 munaku 2-3 bengo odda ku kyayi ya box Swahaba nagana dde ate omuddu wa Allah bayinza ogana omwesiga swabirina swabihawumo kankuba amajja ozi wagamba ya sente meka yoye bayameka kanyangenge bagenda mu mitwalo nga 8 awo naye leka kenkaaga abiri n'ogira ne tubalansinga so kamunyega 5 buzibu sente nagaye buli muntu mu nsi eno ddala lya munne gw'atakimanyi kiyige ade ene wedda yingini zeremye lwagundi instillers ate tinoteekamu kakati sebo kade awo mugire nga wadde obadde otadde lingi nkadde tuguleyo empya zino setekezize ezodi ze bagenda okwozaamu njagala otegeera ensi tugenda maaso kakati Swahaba eri alina abakozi abamukolera era naye abamwawula okuba ne babaawo so nga naye alina byabala n'ajalayikani sente zikola ki azifuna buli omu alya ku munne alina engeri gy'abazeemu bali tugenda maaso kati Swahaba jjukira ye yali musajja mugagga era nga sente ze ziva mu bintu bingi ate era n'akyusa mu nnyambala leero n'ayambalako ng'awo mujafadiini luli n'ayambala ng'omuvubuka ow'omulembe kali bali mu mulambuza temubadde enaku zino aji wagenda n'oleeta obutimba obukwata empuuta ng'oyagala tubukwatise engege kati obutimba obukwata empuuta ate engege yeebuyitamu nnyo ina obuzibu bungi kubanga baŋŋambye teri kuminza ekintu nabo batundayo nakani ebinaka tebikyatuuka butuusi amaato ne tugassaamu amafuta ne gagenda okukola amaato ne gadda nga sigakoze ekintu kino kyo olaba kintu kiyinza okuleka nikitambula bulungi namune tulowooza ebyennyanja bireka bikyali bito omwana oyo gwe baŋŋambye atundayo ebyennyanja bamaze waliwo gwe baŋŋambye wanaabuzaabuza empuuta simanyi lwaki ebyennyanja ebisuubira okwatibwa si byebyo ebyennyanja ate bye tufuna nyine safari yange ey'okugenda kyokka mpadde njagala kutambulamu kuba olw'emirimu gineetaagisa Dubai kati kitegeeza si kyagenze olw'embeera eriwo simanyi lwaki amaato tegakola ate nga nagaleeta kukola ekiro ezaali baddaana ntandise kufuna kiro 4 ekintu ekyo kinkozza mu mbeera mukwano gwange agenda wa kati kyakoze Nairobi ebyo bwe nadda alina okuleka ndyakola waliwo munywanyi wagende Nairobi gwagenda okuwa ssente alabike ndyabaako ebintu byamutuma naye ate ye akyalina okuleka ndyabaako ebintu balina okuleka ng'atereeza ye swabirina swabihawumu tubabuuzi tugenda maaso kakati alayika ndabye semukenya gyetunakamu kati kwatirese kenyanja kati obutimba obulaba tewali byanyanja obutimba we buliisi wali ngege abakozi abakwata empuuta omulaba omusajja omulaba alina n'empuuta eyo si mpuuta eyo gwe ekyo kiki kyoyina ekyo siyo yenyini gwekugamba siyakola yalivubamu gwe jangu wa waliwo abaddabuka n'empuuta waliwo abaddabuka n'empuuta kisegezamu ababba ebyennyanja muleeta amaato nga makalo obalaba abasajja tugenda maaso yina ekyayasame n'okwasama empuuta eri boosi bagamba engege tezikyalabika kumbe waliwo abaziraalira ebyennyanja gongamba tibi mungamba ebyennyanja sibijja maato gange gegavuba bye mubba sebo lwaleero omusajja oyo kati njagala oyo asooke mupeleka yeye kwa popi mi hapa nataka lugezigezi yake kama yanaiba vyennyanja yangu peleka yeye piga yeye ngwara fast mira moja twende huko tewali kiracho banange nengage njije wamosi eno si ya mulyato metukolere no ye
kakatudake wani ndi musubuzi Simba musanga. Wawuli. Sibali kwa mange. Itawe mugende itawe. twala pereka ye Saba chisonyi. mara moja Ino okugwa. Hello? kadi kumbe Tuse we. owayi natuza dewa ngambi wano kakati sikulaba oli kuki Kale. kanzije Peleka. pereka ye bila fasi mara moja kama yeye anataka kuiba ona iba mputa munaiba kama simu nakuja huko mwana nataka kazi Mwanga akenyanja ba. bananga njije wa musako bwana pereka kwenda huko we kuja ngaba pereka mtaka banange myapana wapana nani kama wapana nataka kwenda wala atayagala genda yitawo kuja kunzi babu bingege si yazivuba na yazikayaniranga yaba mulyato Nsekuraba kale hayi. ye munywanyi we yadagambye ayina okulekandi amuyamba mu bya business Kuma wali. Naye omuntu wano wabadde wazibu ono naye ntunula yekengi yatetegerekeka kale abasuubuzi abasinga gwe batuma kubanga abasinga batundira mu Uganda ate basuubula kumpi Nairobi kati Mpora. ye ono yatuukayo era omulaba afaanana ng'owaayo entunula yokka kwe atatemya ayagala nnyo emboozi nga emikono gikirira mu nsawo omulabye Kubanga nkola ki? Nanye. ekintu nga bwe nagambye gye ŋŋenda era loba olina ozikola ki okumpa Naye sisobodde kugenda. Era yensonga ekuyisi. yabadde ayagala yaba yeegendera naye tagenda yensonga lwaki ayise ono amuyambe Naye kankubuuze. E Nairobi okwesala emiki. Nairobi. Oluswahili lugayagayamu. eri olulimi alutegeera omanyi toyinza kubanga osuubula eno talutegeera Yeka kubuuza ekintu ekya kimu. Oba tomanyi Luswahili. eri Wano mu East Africa. Sobola kukola bya. kati alagerera bano abatalumanyi eri temulina genda bajja baseera muwenzi olumanyi ayi ndumanye Salama. n'atandika okusalamiya nataka usalama okumusirikale abamanyi ogyeko usalama Kazi ya kuwa vibaya, kazi zote ziko nzuri. Sasa ulikuwa unataka nini? kakati emirimu tejja kuba mibi naye wadde bikyali bizibuzibu Nilikuwa wobadde ayagala ki spare za magari. Za magari. ayagala spare ya motoka Kampala ninauza spare za magari. Haya magari ya taxi haya. ayagala spare w'emmotoka abadde atunda spare taxi na biki Ya. Okay. Sasa siku hizi ma spare hayo yamepungua. kyokka spare y'omu yamweddeko Customer ninao wengi sana. ate bakasoma kati bangi nnyo Nani kazi hiyo ya spare. Sasa nikasema kwamba kwa vile sitaenda Dubai, kadi yagamba engeri gyatagenze Dubai Nairobi. abadde akimanyi ono engeri gyagende Nairobi abimuwa abimuleetere Tatizo. Hamna tatizo. awo tewali tabu Kulikia vizuri. kijja kuba bulungi Aliye kama kitu chote kiko. nze kasi toleeta amajja nja bikutuusaako Enda jaribu kunipigia simu wanauzaje, bei ikoje, mimi nikutumie simu. kati abadde agala nasooka agenda amanye ebbeeyi ya spare oyo amukubira essimu ng'ali eri amuweereza akajja Safaricom. Nitakupa namba yangu ya Safaricom. kati eri yagamba ajja kubala ku layini ya Safaricom kuba munene network zikyuka ng'oli eri kati awo nja kupira ku Safaricom eyo ndabe nga nkubuulira then central ziweereze ku mobile money eyo oba mu banka Swahili. Kati mkusakazi. awo amukakasizza ekintu akimanyi ayogerera ngale Nti bintu babikutuma nobituusa bulungi. Atwali obuzibu. ebintu byo bituusa mbituusa Ekyo entunula ya kubikomya mu kkubo kwerere nja bituusa tugenda maaso bangi bamwesiga twatumanya muna Uganda ono engeri gyaleka ndi ebintu abako byakola nga abikolera wano mu Uganda ate namala natuuka nagendako ne Nairobi twatumanya Uganda n'omusuubuzi waayo n'embeera y'ensinga bwetambula firimu eno yegezaako kitulaga era nga bulijjo eminze nkwereza empapula zonna bazifunye. tugenda maaso Ate olabe ng'otuukayo bukyali mu banka kubanga kutuuka saawa 4. atandise okola entegeka ez'okuleka ndi aweereza ssente kuba akimanyi munywanyi we oli alina okuleka ndi ssente azifuna ng'obudde bukyali Wanjiseko. kaakati lino ly'edduuka lya Aji swabirina Otandika ogenda otya n'ogula sipeeyi eri wa mulirwana ng'omanyi takolagana boosi waffe Nsabako. bannange ekintu naawe kimanyi eno ebintu tubiseera ate nange mba neetaaga enjawulo singa haji akitegeera agenda tukola atya. Haji singa akitegeera nti no otandise ogula ebime bweru. Okimanyi kaboona yakola mu dduuka lya Aji Richard. Okimanyi nsobola okugobyawo wano.
Kimanyi naye nsa. Ekintu ky'okutunda sipeya nga omugulu eri mu bamulirwana ekyo kiyinza okuleetera obuzibu. Aja kitegeera ndi ojja ebintu kimanyi nange wano basi kyalina omulimu. Tugenda maaso. Nsinze. Kubanga galaji eno erina okubeerawo bamakanika bakanikirewo naye ng'ate sipeya agulwawo ye agi waafunira. Kale ate oli waleeta wajja ogula oba kanike mmotoka sipeya n'omugulu ewalala kitegeeza agi aba talina mulimu era abajja kugoba. Agi wuuno. Egendereze. Kabona ye manager ku gundi. Nine nteekemu wali. Waliwo abaagala eryanda. Super custom. Lyerino. Wegendereze. Ngenda kwegendereza. Sigenda kuddamu kugira mukama wange. Ozajja gwe n'ensi. Omulabe Kabona aba mu business ngogamba yagitandika. Kumbe swahaba swabihaumu yagiremu. Ate enkozesa yabadde eki. Ayagala amanya essente zakoleddwa. Ayagala nnyo kubandi alipota ziri mu bukadde ng'ez'ekyemisana ze baalidde zigwa mu kkowe ery'okuba obutogo ka kikomando sikugira nankani nkoko eyo. Kati. Muwe ebipimo byonna bya gearbox. Ayagala gearbox zokka. Bane buno bulala waliwo buno bulala obutambula ennyo singa bali. Kaakati balina okuleka ni bamanya ebyo byonna ebyetaagisa gearbox ki ezitaliwo ezaaweddewo ezeetakuno ne Nairobi ebintu ebifaanako ng'ebyo ebiba bitambula byonna ono yakwatakanya kuddukanya byedduuka Kabona era balina obiwandiika kuba mutaka gy'agende Nairobi alina okuleka ni buli kimu akibaleetera. Kale. Ekyo mukikolega kirina okolebwa. Tugenda maaso ne firimu eno era nga tukyagitandika era ziba teziri buso genda okwetegereza ndi musuubuzi kidde esitilewo oligenda n'embuzi. Yenze aji gwasindise agende Nairobi. Ye mwabe Nairobi ayogera ebikanga ate omuntu gayogeredde mu bantu nga emitala ebiri ayinza okuba ku kyalo kwazaala yakatambulako emitala ebiri kiki yenzo we Nairobi yenna atunula kuggulirwa kwereere Nairobi. Kabona ayeraliikiriza embeera oyinza okekatulayo bebalwaze Gearbox. Twagala gearbox zino twagala eza forward moloka eri awo ya Mujapani mu Luganda ebafuweeta kati moloka eyo baagala nnyo kufuwa wagundi gearbox zaazo babimuwandiikidde byonna sente za kumuweerezebwa eri ng'amaze okumanya ebbeeyi yafuniramu w'okumutuma. Tugenda maaso weewali ekibuuzo ya Uganda kakati bo bannaffe bannakenya kiki bantu bangi abava mu nsi ezaabwe nga bazze okuleka nti batambulira mu nsi endala okuyiiya tulengera abagwire Nairobi bavimba nga abaawo omuntu ajja n'azimbira ku muluka gwo gwewaawo noweesega ng'oyinza ogamba be baatandikawo ennyambala yokka katwatwe bana bannaffe bo bano tentunula yaabwe bolinga omwana mama nga bayingira ebifo balengera ekisajja gajja gagzaluvalo be bali mu mboozi ayingirawo ennyambala yokeraga sente weeri sente ddiriwo baba. Kalimba oluyimba lukakubye omanyi buli omu waali sindi buli alina bizinensi ateekamu masokkola yakyapiri mwana Bloody bebongabongako babavudde wala balina bannawe bazosinkana era nga balabika bagenza okujja wano balina bizinensi ezibaleese kuba kakati baade bateeseza okusinkana wano kakati eno waliwo ebyana biwala ebinyirivu kwa masantiri batuuse dda mu nfo naye ng'okujja aloleka balina kye bazoteesaako kuba atandika okweyisa ono omwana Slender oyo nga tunagenda ku bizinensi ekintu kino obadde olabye otya kuba oyo kadi ng'asooka ayita weyita
Babolingo mwana mama. Ile bameiko mzuri. Onoga. Amwami onabadda aina cha kuagaza. Kuja. Kama mimi nataka ufanye kazi iko mbaya, ufanye kazi mzuri Kadinga mutumo mugendi oyonzo mugagga. Face ringe enkunye. Naye mugagga sente zize era sibamuwoze okujja. Pakati nga omanyi weyita okukisa ambao talina muzanyi talina muga. Sister sasa. Why sister jebale sisi. Alafu nilipokuwa nikisao kuna wasominita wamekaa hapo hivyo. Waliwo abakwegombye munange waliwo mwami oli akwegombye banange omusajja. Inze. Sasa nikwambie hapana usituke unasikia. Angambye nkugambe. Mpata kwa tutumia. Mbogende otumie byonna byoyagala. Nga boss. Mugende munywemu mu. Zote. Kama unataka tumia pombe, mukuje mtumie. Sema figa yako ina. Agambye n'ebifi by'enkoko weebiri. Yani opportunity. Kale nja kuja atali zikamalo kwero kinga ada alokingulukuse. Kadisa ya kwero kinga kumawo. Silenda. Kadi ngatadde wamune bazze babiri. Ngatandika mulira mu kiki. Jangu gweno. Nzo tukeringa nange kankuterereza akatebe munange oterere wo mukulu wawo bali bonna banyalwa kuboli boss nindi mugagga bolingo mwana mama kati olinga taleka munne byabakazi bizibu munne go yazze naye amuvuddeko alina gwali naye tugenda maso ne film kama omeita nani karisebo nelino nga balirete santiri omeina aliwe santiri noyinzo ga kusampere saja mama unanywa kachi munange ere chenanje yale eje tulimwe mujabije bali mubara tugenda maso atumanye Uganda nemirira oli kigalo nyanyo namanyi oyinzo okulya sente z'omuyaye neziddirawa ebya filimu ngabo bimanyi ombala bamuyese kakati banywedde ne batamira kyeyakoze nga agenda avaawo na muwala n'agalwa esantiri esampima ne santima ono yagenze naki oyinza okugwa nakani omuwala bwe bagenda mugundi nga babeereyo omuwala ng'afuba okulaba ng'awuddisa omusajja nga yeebaka efirimu zino tuziraba ne tunyumirwa naye njagala obeeko kyoyiga mu mbeera eriwo buno bwe bulamu obuli mu nsi sente zisaana akabokisi mu kiwato nga kaliko n'enjegere nga bw'oba weebase firimu egenda mu maaso ng'asooka amugwa muggwale eno y'ensi mwe tuli era gwe kitannatuukako sabanyo Katonda aleme kikukutuusaako kuba oyinza ne swiiti asudde eri waliwo buli obuswiiti aba akyakabera ogenda okwetegereza mu byalira bane mwali mu dayamandi omusajja twamulengera no babolingo mwana mama basima golodi baba ne zaabu omuwala ng'atandika kusoba nga ninja abye dayamandi y'omusajja ensi bwetyo bwetambula obubbi buba wano babba sente enkalu n'agamba nti nze omukazi namwesize ne muleke akanangamba enjala emulumu olwagenza oleeta ebyokulya nasanze ayuzizza tugenda maaso kakati n'agenda okudda engulu akwatakwata ewabadde santima kumbe santima lyagenze dda omutima gwamukubira esantima engeri gye ligenze
banange aina alaika batumye mutume ene nonya si ya bwananyini alaika banange olaba okwagala okuva ennyo ku mulamwa ogenda otandika okulekani weteeka ku bintu ebiri newe wakebedde nga weesudde newe wakebedde okeberawo newe wakebedde osobola okukeberawo nga zino engoye yazigula azagala naye olw'embeera azikyaye kuba ze zisudde maali nkebedde bubi kankebedde bubi kabani yaguddewa awulira amavivi gamusiiwa awulira nakanyama amuluma bamugudde wava enseko tugenda maaso kakati tuddeko mu Uganda bebamu ku basajja ba aji mu biseera byabwe by'eddembe abasajja bano bakozesebwa aji oli swabirina swabi aumu tuba tuli awo gwe onataka nini mimi nataka nini nkubira haje simu omanyaji takyakwala amasimu omusibe temwagala kutaka kati mwaleeta omusibe ku poliisi mwalowooza musulidde yani wulirira wanaate mbulamuko kitegeeza ki omusibe kati mwamuleta kati omusibe mwaleeta oli abbengo engegemu ne mulyoka muddaawo muganya okujja okulabika ni omusango mugwongerayo bwe muva omugamba mu poliisi tekola mulimu gwayo mwatusuulira omusibe fe bamuzaala ffe tulina okuba nga tumulabirira nga ddamwe kennyini abaamuleeta omusibisa simwongedde kujja kuleka mubaako kyemwongerezaako kati omusango ngeze kugukyusa gudde kati nze omusango ngenda okugukyusa nga okubba essamasoti gube nga gwefuulidde mmwe mutumanyiramanyiire oba tunaabeerawo ku lunaakani musibe mumutusuulidde situlina mmere yakumuliisa katuddako ewa manager juwene ekitabo kino bakitegeera bulungi jo twakola miliyoni 3 ndaba ekisipindi ky'emitwalo 3 kyazze kitya ozanya ne bizinensi ova ku bizinensi gyolanga ekola amagoba ga mitwalo 3 olunaku naye ng'ate ekulaganidde nnyiniyo ekolekedde 2,000 oba olusanvu omusajja we Nairobi wa DVD player badde kadi ono gwe twatuma ye DVD nesimu tanazikwata agamba ziri Safaricom mwana atukajja tukubira okay bintu bino sibitegerekeka nzijamu account manager bino ebitabo bya mugaso ki yateekawo ebitabo bibenga bibala bizinensi tekyabalwa bizinensi ekunguzibwa ekyo siketaaga ebitabo bino njagala ekisinga okuleetera manager embeera embi ye buli lunaku ayongera kusontwa kati ate bano abakozi bongera kunyirira olaba ajo libera serious ebintu byo wanisi bitegeera geno kikole mangu anchikoleko ngenda bitereza ye mama kakati okudda mu Nairobi embeera yo bwetyo weeri msori muli bulungi ndi kakati omuwala bw'amala okutegula emaali y'abanne ng'akomawo gyali akasiba ovanga ku mwana gw'osanga ng'alina ennyumba ye yapangisa ate ng'ennyumba enyirira bulungi babadde bazze kubanja ate mutya nina kyendiko ekinaamala okuyita musende nja bakubira muzifune wano wa muwala osanga omuvubuka ennaku zino ku kyalo ge basinga owaana nti wakabi ng'ennyumba takola ki talina kyalinamu nga newuma bw'aba naafumba kuba mulirwana gyazijja kakati omuwala ng'ono atalina dduuka nti akola wali ensi badanga yakwata bulungi omulabye mu bwasimolo bwe miranga eri abasajja ne bosono singa amala n'abaako kyagamba nembaka engeri gye tukibaamu ne tekibeerekamu akitujjamu bujja kumbe wonataka sabula bosi toke kumbe olete mizibu wano tebajja tusasula bosi wotandika omuzzamu ebyo oba oleese bizibu emizinga giri wali egya gerubizi gikaaba lukaaba tugenda maaso hakumwacha awe peke yake akamfanyia ayingidde
abamutumye container za gasi. Habari yako? Nzuri sana. Hey, Isen, nimejaribu kukupigia simu na simu tukubira tulabikako. Yo uchukui. Una shida? Chichi. Mugara. Ngera nabba munne bwaba. Aiza n'okulinyisa be wabe. Kabisa. Bintu bate bibi. Nairobi vizuri na Omaina ave Nairobi bulungi. Kama nimeingia hapa Kampala pale mbanyingira Kampala. Oyogere kireka. Hapo naona oyogere kireka we nalabira road blocker sajja ne bechanga. Wo. Serikali wananishika na hiyo. Serikali ametafuta na nataka na tintu gani? Sijero kila tutinga sina mirembe. Sajja natwalira kujeke. Device. Zaki chini. Tugenda maso. Onakomye wewe. Labe esimu gyakwata. Kakati yabbye mali n'akasawukayo. Yalengera majakati. Alengera nsimbi. Twaga tumanye ensi engeri gyetambulamu mu by'enfuna bino. Waliwo obulambo oyina okwegendereza. Nakicho ino kulo kubaka embere mujo ino kwewala. Kubanga ebintu ebiyinza okuleeta eminyira mu bulamu bannange. Patiri mwana Amina ngaga wade. Chokata sabalwa sande. Omusego guwedde emirimu. Tugenda maaso. Nyumba yiye yabeerawo. Alina buli kika kya kizigo kati yasooka n'anoonya akantu kano gyakakweka. Nga tanaba kulai kandi afuna abaguzi. Kapo walichukua kitu kidogo. Oni ayingirede Nairobi. Yomano tulaba buli omwe engeri ensi gye mutambuzaamu. Kwa sina njia yote ya kuambia ama sina njia yote ya kufanyaje? Yeah. Okay. Vipi? Mimi niko tu mzima bwana. Niko mzima. Nitoka Dar es Salaam jana. Kutoka Dar es Salaam. Bera Simbi. Na mimi Kampala vizuri sana nimekuwa Kampala hapa. Nafe Kampala wadesiwa bimba de Kampala. Kuomba kitu kimoja. Nemba nyale kintu kimu. Spare parts. Nyala kumanya spare owala isi kala akozeeko ng'alinga akoyeddwa naye ng'akyasobola era wafa abamupya. Era oli osanga omuntu alina wabisudde ebintu ebyo ne wange osune tusobola bikuŋŋaanya ne tubanga abatutte scrap eriziba ssente. Nilikuwa nakusanya hapa muziki. Kadi bamutumye ya box ayagala afune envunduvundu. Kila vipi? Obugira butya kuba Gazi nileta kutoka. Ogaso yabaawo naye bwe yagalere okukuba ku batuuze tutabulamu ku mazzi nobanga oweza mangu. Bali Kuba eri bafa bizitowa eyo ne tuvaayo twagatumanya ensi omaleza ne tusibya kuzannya kani waliwo yaddala esemmali ogitunda mu Nairobi. Sasa bolingo mwana mama emali bagikubye okunyuma yanyumye ya club moja naye anyumidde bwerere miranga gyalimu. Fahamu tena huku na huku umeenda kupumzika asubuhi na amka madini. Kada ina gwakwira mga balina okusinkana kyagala bakole Te madini agatali kye bagenda kola kujjako kubanga enkomerero yabyo n'omwalo no bamufunye. Bana tusiongee sana, wewe kata simu man. Kata simu, nimekwambia nipe muda kidogo nitakujibu. Goddamn. Baagala kumulipa. Haji. Bebos, vipi? Safi, mambo na mageni. Safi. Kakati musajja wengajja. Yale madini yote yameibiwa na ule mwanamke. Omanyika lyaka wala kenatuze. Boyi kankubye mali. Atenge kyatulese. Kama imali kajipize kama lopige mali. Wenjogerera sirina wendi. Kaje na madini sasa. Tunakwambia ndo. Kade kitu ekiriwo. Sema imeondokaje na madini, nakwambia madini yote imeondoka. Kade kedo kubanga mubala we katukubide bakamanye. Sasa cha kufanya. Juu chini, mtafute ule mwenzio. Mumsake mwanamke kwa. Ya mugamba mufune wonna waino kubanga wali abamumanyi. Oyamalo mufuna bamujeke mali nga tanagitambuza kuba janakoma okulu banakoma okulwawo nga tebafunye mali. Kitegeze ja kubegenze mikono emirala baba tebakyasola gifuna. Kampandisha gari. Okay fine. Ule mwenzie alienda nyumbani. Sasa cha kufanya inatakiwa ufanye juu chini ule mwenzio kwanza akamatwe. Umeelewa? Sawa. Baada ya kukamatwa yule ndio itaonekana ule mwenzio yuko wapi. Umenisoma? Hamna shida. Kali ya mugamba uwe baina okusoka bafunoli kana akaweyita we bana amaloka kamata baja babuzo oli aliwa
Waba bakabuze rudda woli gwe bagala jali. Ya kabla hujaweka hiyo check kwenye bank, lazima tunapigia simu kwa sababu hiki kinaweza kutumika vizuri Uganda. Nikiona hii inaweza kuwa nzuri sana huko Uganda. Okay. Ya. Bino bijja kolera ddala Uganda bino. Bino bijja kolera Uganda. Mpunguze tu ikuje miezi miwili. Miezi miwili? Ebu nina jamaa mmoja hapa leo nitaka nimuone Kisumu. Wacha nione huyo jamaa Kisumu. Kama atakuwa amefikia mahali pazuri, nitaona kama anaweza kukupa pesa. Kama alikuwa hajafikia mahali pazuri, alafu taangalia mata. Kadi agenda maaso n'okunyonnyola nga muli abagende wabana abamaze okutuuka mu Kisumu. Bajja mukubira essimu okola ikadi bamanye mali ya sente meka. Ziko vipi? Babenga bamuweereza sente. Sapa. Okola ikadi ate emali agifuna aweereza abantu bali emali eyo. Kadi emali eno balina okola ikadi bafuna emali ennungi mu wadde enkadde. Kuba kuliko abagiya bokisi amatala n'ebisigadde baweereze ebintu ebyo. Oluvannyuma benga basobola okola ikadi babasindikira akasente. Bonna bajja kuba bafunako. Katugenda maaso. Kadi jukira omubongo yabadde amaze okola kandi akola entegeka. Babenga bayiya engeri bayinza okola kandi bafuna abawala bano. Kyebagala ye mali yaabwe. Kadi babali awo befudde abazozanya poolo. Ate ababongo bano wangi. Wewe si mhudumu hapa juu? Muli babbi. Ate omuntu ng'anakuja amawulire asooka kuteeka mu kiti kya wala okubidwa ku mpigwe. Mmoja alikuwa mwembamba. Walaika mwateesa ne munno mujje mu kutukola amanyanga. Dada wengi wanakuja sana. Nze sirina amanyanga genkola. Osooka nno abasajja abakwetoolodde. Ono alina omutwe gumulinga ejjinja. Nawakumbuka vipi? Ojja kwogera gyali. Kata tutsewo ku bya activity. Kakati abasigale Kampala bakubira omwami gwe baatuma. Tebadda bamaali yaabwe kyokka oli gye yagenda. Munange bizinensi yaffe egenda kulai kandi edisereba ate omugagga atandise okulai kandi akyusa mu mbeera. Subiri kidogo. Kama wewe mnasubiri sana tunaendeleza mali. Okay, soko linde wama mjebali. Bamuwa transport. Kama yeye mnapigia simu yako kubire simu mwana mbere yule ngamba yonolera chichi. Jemuko mu mutu meri ogenda okubaako kyamanya ku kyemali. Mubagwe mugagendo le kuba mazalebe waleke Nairobi. Bane nange nalindowooza ndi walabika lwalu mutolidda. Neganza omukazi atanywa bbiya anywa kasoda ke kyakunyiiza omanya asajja temwagala bakuula kati. Bei ya kusambaza. You can give me this account. Kadi mbadde njagala ku bbeeyi enjabayaba kuko oyinza okunsalira ku bintu ebino babisalako. Nze mmanyi buli kimu kyonna woyinza okujja ekirungi bintu vizuri. Eyo ne tuvaayo omusuubuzi yazze okola kandi afuna ebyebbeeyi entono atuuke eri abiseere tumulabye. Na mwingine mugamba ono yajja n'akakazi akawala akatono kwaliko n'omulala mwingine nga munene mafene masavu. Abo. Sanda juwaje. Mama era ne basooka okwogera nabo. Obadde okimanyi tulina obufambi. Namubikulireko tebalina akafambi. Kadi ddamu oyogere ng'omementuka. Mava dress blue. Nze nawulira abeera eri mu kinaawa. Eyo gye baba mu kinaawa. 15, room number 15. N'agenda maaso n'abalagirira abadde aganye yeefula atabamanyi. Omusajja n'amubikulira ekkooti. N'entunula n'ekyuka. Amalala ne gatokota gasiridde amalala. Bagasirizizza. Tugenda maaso. Baagala maali yaabwe. Omusajja atambuza ejjinja eryo nga sibanalitema naye nga lirimu sente empitirivu. Mimi nadhani huyu hapa ana shida. Sasa nilikuwa nakuomba kitu kimoja. Mbadde nkyalina kyenjagala ekirala. Mimi hapa naishi test. Sasa tunastaki nichukue siku nyingi. Ninakupa siku ya leo na siku ya kesho. Kama huo mzigo utakuwa kujaingia, utapata sehemu zingine, mimi nichukue mzigo sehemu zingine. Kama hizo DVD ama mia. Tugenda maaso. Ene simu akuba. Oba
Hello? Wanji. Esebo. DVD zirabise. Ebintu obifunye mali ogifunye. Timba dance. Kuno betwagala. Osintere. Mali gisindike busindise kusookeyo. Container zigenda lwa. Kuba onogaba ebyokutekera container tebijja tuuka kati ate n'abantu batuli bubi. Subiri kidogo we subirisa. Zingazi zo ziteke ku bus. Nedda soko tuweereze ezisoka abantu ene ebintu byawedde ate oluddeyo bulwi. Okay. Kandabe. Mimi mkikuyu. Enseka iwawonjiwe kasitaba nga kyayagala akirabakaawo. Sasa mwana namna hii. Ayina engeri gyatuntumukamu awo. Tugenda maaso. Kakati ebintu byo munaku nga 3 biso. Ono ekyakola nga akubira bakasaba munaye abagumye nti munaku nga ebintu bijja kuba birabika bituuse. Ejangu munaku nga 3 oluvannyuma lw'ennaku nga 3 okipikinga ebintu byo bijja kuba bituuse nkakasa. Baabo. Nedda sirimba ndi sure bintu byatuuse dda kuba njogera. Ebintu bijja. Leeta mbagambe bantereko pieces nga zizo ku basi zizo. Bagenda soka baweereza ebisoka ku basi bijje. Ennaku nga 3. N'oluvannyuma ono munaku 3 alekenda ajja ofuna ebintu bye. Manyi. Buli omu ajja afuna ekintu kye. Ezo business nzirudde. Tugenda maaso. Nze ndi sure. Etera akasente job picking ebijja kuba bituuse. Kati nga tabagaba aweereza amajja. Soko weereze sente naffe engeri gye babiweereza biri nawe weereza bijja kuzisinkana. Ekina Uganda, Kenya Uganda tulaba kugambye okuddeni waliwo tayali saa waliwo asala ennyanya n'oga maama ndabye ddi ku ssavu kati ekiddako kya ssavu. Tugenda maaso. Ekiriko kusiika genda maaso bwe batayalisa akatungulu era buli nsozi n'embeera yaakwo. Twagala tumanye nti ekintu kino eky'essavu tukikozeeko tuki kabutto sibapima bwendu. Wowe basi Kuli kuna nini? Mabani mama wagala ki muyingirirani laba ayingiridani lyeri ne lyali esanti lyeddala siko wajja n'akasantima simba mwali temwanya omwenge twabasiga amakoni mugusasule gwe munywedde. Kuna nini? Mwagala kutubbamu. Mundogo wali netomanyi abega nze sibamanyi sibalabangako. Nasi mbajjukidde olaba obubbi nti kibi. Sababa oyinza okuloza ndigwa musungu wava omusajja n'alyoka kuggirayo omuzindala. Bane nze nabalaba yagenda n'oli omukulu kadi okuba yali n'oli omukulu kati nze naliti mundabye ate mwewakana. Bolingo omwana mama babawo gye bafinuusa obunuusa babaako n'eri gye banywanga sigala babaako ne gye bagayanga amajaani. Mimi kazi zangu nafanyia Arusha, nimekuja kuchukua mzigo na naondoka naenda Arusha. Kiukweli sijui hizo kazi zake anazozifanya. Bava mu Arusha okuleta emali. Nilibia tajiri yangu Maria. Twagala Maria fi. Natasha. Natasha mukwano gwa moyo ajirira. Kama unafahamu Natasha anafanya hizo kazi kwa nini kuniambia? Bambi ne bano nabo sibali bawo nnyo. Kaka tutakupeleka. Era Natasha bali. Tutakupeleka. Tugende wa Natasha. Tugenda batwala wa Natasha. Mubabani museke. Kakati omanye ebintu byalaavu bino bizibu osanga omwana ow'omuwala nga akaduuka ake kakukubaawo nga buli essaawa emu bwewera nga ye yafuuka amasa okitegedde kati naye ng'ate naye abeerako n'omuntu we gwayagala kati sabo Natasha naye yayinanga eddenzi era nga lituuka ne lijja eddenzi. Bannange muntu yeetereezeemuko tulabe omwana atukyana alya
Na ebintu byensi bizibu. Alina buli ekizigo ekya buli kala alina akawo kwegamba waliwo ebintu bingi eyinza okulemesa okwetippa ku mukazi nga baga toli size ye. Si lwakubamba oba abatunulanga enkajaba naye ebintu aba buno obwobulabirwamu abeerako bulipu baamu simanyi iridi simanyi bonna bucuru taxi kwegamba omukazi agenda ova ku njala okudda ku bukowekoowe yenna emutwe nga sente za Land Road azikozeseza mu lunaku lumu. Awo omuyaye kyava abivaamu. Ebintu ebinyiriza abaana nabo bwala bingi. Oli omusanga n'akadulowa k'ebikozesebwa bbiro okwebbiro okwo nga bisinga ebintu ebingi ebiri mu kabada y'amasowaani. Kwagala nnyo Bontama. Bontama wa mwagala. Benna nga kyagala Bontama waliwo banne be gyawunyidde dda. Bosi hapa nimemleta. Huyu hapa bosi. Ne bamuleeta omugagga. Mwizivo. Ali wana asalaga ali mu butto. Zia duksi amempiga amezimika. Unasema? Bas. Gendo kudeno kugambye kadi waliwo ataba yaya abakerewa Natasha bonga baze kulya buli. Kwa oli Natasha dira abane ebyakabi oba mujja kunya kututo tuli mu sukali we bityo. No manyo obulamu nga bwaganywa abako ebugondera. Kadi Bontama agenda okudengulu awulira omuziki kumbe waliwo abagukuba. Kati bitubya kumalako tulo. Nono mukazi alekanya radio yefudeki. Kadi Bontama nga tayambala. Ayagala kumanya lwaki radio ereka netyo. Lwaki okumalako emirembe kuli gyali. Bontama nga tajja. Nga tagulawo. Mubanda nno naye. Mama bibiregale yaye abadde ki? Yaye kiki? Nga soka yambala bulungi nnyo. Ulire kiri eno. Unapiga makelele nini? Niki nani? Ani gwe mulekanyiza? Tuke. Ne badda wagazi wabana. Unatuliza sisi. Batandisi. Wewe nani? Obuzani. Sina kweli. Mimi hapa. Kwa nini yona buzanga? Kwa hivyo ukikuja na Natasha otusanga wano situmanye oli wawa omalaga jjaffe otumanyi nnyo ffe wano tujja bulijjo naawe kati olw'okuba wakajja. Kwamuka mimi. Yenzo owawo kuddiru kinga naffe tuli baawo tujja nakuyisa bubi ggwe kalaba obulevu bulinga obukole. Ausibala. Gwe tongamba bulevu bukola nze. Mtakujja ngene niliweje? Bana ekiki naakomawo. Komo. Story kyamaze mwana bachalibo mwana bachalibo mwana Calm down. This is Junior and James, and they're my workmates. Na bano mune enkola nabo. Hey, James, this is my darling. Ono ye darling. Osudde. Wasula. Rose. Kakati. Tusirike. Mugagga ayinza otugoba. Wali wayogeza mbu simanyi omugamba ku kyetooke. Olaba yali oleso obuzibu. Tetulekanya netulekanyemu katono. Yes sir. I saw in the place what nilikuwa tu hapa nje. Eyanonye mali ali mu kabaala ezibamuwadde ez'okutandika. Anywa ziri. Kadi baba nakanyama nchimba na Uganda bayina amajja. Kuba buli bajja kuba kunywa. Naye ate babbimuuko. Kyovola bomwenge kawunta zibanga abali mu komera. Sinti buli omuntu ayisaamu omukono. I cannot take. Okay. Yakemisa yemisa tanafuna buzibu bwonna. Okay. Samia kupigia simu sasa hizi kuja kwa boda unashika saa unafika namna hivi. Tugenda maso. Sasa biashara imeenda vizuri. Okay. Nimekuwa Kisumu. Ndio. Na jamaa nilizindua kidogo. Alafu kama iko na jamaa wangu mmoja hapa alikuwa Naivasha, yeye amenikubali. Na nipetea atanipa ama milioni 1 ya hapa ya kweli. Okay. Sasa mimi nilikuwa nataka amubulire ngeri business jagendo zitambuza. Nitumie mzigo wapi?
Sasa deposit utanipa pesa ngapi bwana? Mimi nitakupa yote hiyo milioni moja. Tugende maso. Okay. Sina shida sababu tena hivi na hivi. Nenda kuomba kitu kimoja. Hakikisha kama unaandika huo mzigo. Usiandike ile namba umenipa. Okay. Umenipa. Wewe unaandika mzigo hii ya kitu. Unajua mambo yako ya kitu. Naelewa. Sio maana pia laini inafanyaje? Na tuzingua. Inatuzingua huko. Huyo. So na mzigo unaweza kutoka pande mali nyingine yote? Iko dada mwingine. Alikuwa hapa nilikuwa nataka nipe pieces za DVD ama 100 hapa kuchukua huko kwetu. Sasa huyo dada amesema mambo yake yakamilika vizuri. Sasa hiyo tutamsubiria. Kakati ekizibu kyalina omuntu yabadde amugambye amuweereze DVD bwe bukyali obuzibu ada ino zimuweereza naye tezinafunibwa ngo ojjekera biri yadde beerina okanga afuna kubanga ono buli kimu yakimufuniranga. Piga mezimika. Sasa sikiliza nikwambie. Yule mwenzio jana aliondoka na almasi yenye thamani ya shilingi milioni 900. Na mimi ni tajiri mkubwa sana ukielewa hivi. Kadi omwami onanyonera si musajja mubi. Nairobi kwa maana kesho niende wabula kwa ajili ya kupeleka hizo almasi. Na zimeshalipiwa. Sasa nakupa option mbili. Unanielewa? Chagua haya mawili. Singa agezaako okujjeema ofuna kyayagala buzibu. Vipi? Swahaba Swabihaumu. Nilikuwa nakuuzia ile gearbox. Kwa Nairobi tazijafuni. Hizo zichanganye. Nairobi. Wano tuli Nairobi ne. From here to Dubai. Kadi wano tezijabaawo. Kadi mbadde yala ngende ninye ngende Dubai wembeje. Binzire mukubire. First wait. Linda kintu. Funa ba customer. Katuma n'okwogera ne bakaza tule kiddako. Eri Nairobi zibuze. Kati tolaba koba kati onaddala emedde mu kakadaawo. Njagala aweze obubiri era tumufusigaye tumufunira gearbox envundumu. Size. Tuzikuta ne sirwa ne zitukula no like muweyo. Australia ziko mingi sana. Adiringa ne banne. Ikoza. Kadi gearbox. Bafuna je yava mmoroka ng'ekyakola akolamu eryo mmoroka bazivaamu mangu mbu. Naye nga si byakusubula spare omutuufu. Kyekimubeesezaawo n'akenge takyanyawuuta. Bwakebera ku simu alaba banabbibwa. Hivyo ameniambia hivi vitapatikana. Teke ku motoka katikati. Waliwo basi zivaayo kawungeezi zisula zitambula zituuke eno ku makya. Kale mali endala ajajja tagasoka bagise ku basi. Nyamba nnyonnyonnyonnyo. N'esoko nyambe bijje. Zino namazidde okuzifuna za gearbox eyo. Teka ku motoka ejje ku makya ngifune nsobole kugiwa nanyiniyo. Tonolera. You can do have in the morning go in Stanbic and you send for me the money. Sente zisindike ku Stanbic enkya ku makya. M-Pesa don't use M-Pesa. Atokozese mugundi eyo pesa tekola. No bisadde kuna kugamira nagendaga. Muluka njiriko radiator yageze neyikamu influenza kati ebintu bino sibiba byangu. Yes radiation ebe ino kulingebwa ne hydrogen ate makanika kwatako. Ayinza okugamba nti FDC kyuma kyafudde mu motoka. Ozanya n'okuzanya. Ekintu kiri best kati. Ene batambula bulungi. Buli omu alya ku munne. Sente kaffe ne bwe sibaleemu. Etawalabe. Nololera nja kudda kansa. Webale mukulu. Mami eno ye company. Kabona. Onogam noche. Wano wo bulungi. Wekwate bakabona ndi advocates. Ate obuzanga ya Swahaba. Swabihaumu. Ana kutesi mwe. Bwali bawajawo. Mungambi katika jiwano kusawe mweta. Kadi Swabirina yetagaleke ni sente ziliba zisindika. Yetaga okunganya obusente bonna obuliwo kuba omusajja amugambye mali wali teriwo bakagifune Dubai. Ate nga bakasema baba bagayida buli kimu kibenga kyangu. Yeso mukamo. Sente oyinawo. Kadi sente mmeka eziriwo. No. Oyinawo sente mmeka. Ninawo bukadenga mukaga. Bukadenga mukaga. Niyo mukaga. Kati kiriwo. Duka. Genda yitemaga mugundi ku kiduka lya Sepeya. Otwale ku Stanbic. Abana ogire sente musindike ku Stanbic ku account eyo. Yeso. Ate zituke mbwa kwaje mukoma okulwe bakasema bava bafuna obuzibu. Yangu musajja wenga muwereza sente milioni 10. Ozanya nensi. Kadi yo netuvaayo. Oganya okwogera. Kama wapana wongera. Kulikuwa sifahamu kweli. Nze mune nandi simanyi nnyo. Rafiki yako.
Mpitowe mundu oganya okwogera. Onyeshe na kisha huyu. Bali bakukubyeko nolambalanga embaata ensaleko mutwe. Sina shida na wewe. Kadi yagamba bwamutwale butwazi we bayinza kufuna munne. Ebisigale tamulinako buzibu. Ekyo bwe kibanga kiganye. Yajja mbesa sadde wabwe mu Arusha taagala kumanya. Twende huko. Kuja, twendere. Bagudde mu babi. Kale omwami olala yafande. Yali afande. Kama wona napima na mabondezo, na bondeza kama wona leta kintu yote vizuri. Vitu yako vizuri. Nze nagamba mukine ekintu nze nsinga era nkiraba. Baby, umenijua kwa muda wa wiki mbili. Baby, amaye kyenyalo kugamba. Na kale siku zinavyoenda utende. Sere isinga ngenda n'enkumi singa. Naye ate nga siina omutwalo olusoba tewandekedde ku majja nga nandikoidde ku ssimu. Makini sana na wewe. Omanyi gwe tebakwata bya bangu. Bintu bye byakugenda mpola. Mukazi gwe. From Noya tu. Akanambia kwamba omanyi engeri gye nagamba nti ate oli litwa namuwasa. Kati ate gwe omba saagala kugira oluso kuba ennyo kuba oli ayinza hivi mimi polisi akakwa. Kyogamba nzondeke eno kulo kuba gwe ssebo ino kubeere. Nzolomba nyumirwa. This is a joke. Baby, ukiniangalia mimi naweza kukua. Amuisamu amasi. Kweli. Baby. Ne baby. Sidhani kama alikuwa anamaanisha atakuja kuniua. Ali gwe kali gwe wembanga ndieno nenzije eno mbanga ze wa malaya wangu okupowa mu kitegeera. Hello baby. Wale limba nange nkusaba naye ndi mukazi wo. Baby amfanisha mimi na Natasha mwingine. Tonolira mubbi. Natasha. Ni malaya. Gwe malaya wedde emirimu. Wanje? Malaya mimi. Ompita malaya. Since when did you start disrespecting? Otandise n'okumpisamu amaaso. Kamalaya. Kadi fuse malaya nza kwalava kulaga omukwano ogw'ekimmemmette. Hebu nitazame vizuri. Kuna mtu ambaye atwala eri naawe mukazi mungi abana abakasajja olina emikwano mingi olina emikwano gy'abasajja mingi ekisinga egy'abawala kati gongamba otya mutoli musigi. Makini nawe sana. Ekujja eno mba nze kuwaweza birowoozo ate saagala ate obitabangule kuba kati weeyiko malaya mimiko muntu mulamu. Tegeera kintu kino ate omusirikale bw'omukanyenya ayinza okugira bomu n'agikumizisa takugira kuweza kuishi. Sasa unapondifisha unamaanisha nini? Bannange kino sikirabanga. Gwoyagala yapata akazi kano waliwo bakafiirako naye omuyaga akalaze ndiye gw'oli mukoka. Sisi kujua kitu ambacho kinaendelea. Kino naawe okimanyi nze nali nkububiddeko ng'oleko ngambe nti nkufeeko nnyo. Kati nkufeeko nnyo nga nalaba kufaako tunakufaako bameka. Nze jasi nzija bujja nejja ne tupa wamu ne kiggwa ne kiba okitegeera kasaali kakyati magezi. Ono lasita agimenye. Ate no? Kuleta matatizo tu. Omuntu nga tonnamanya nnyo diguli ye ya bulalu. N'abantu. Ne lwakuba n'omukazi ayagadde omusajja aba yamwagadde. I need your support. Ekituufu neetaaga kale support yo. Asa nitakwambia ukweli wote. Nze bena mbadde gamba nze nagasaagala ssente zo. Ne just mba nnyagala onnyambeko olumu kati ebintu ebimu oba olina okunnyamba. Kannanga oluusi mba nina byenjagala okukola naye nga simanyi oluusi wentandikira. Kalina ekirowoozo kaagala kyogera. Ovanga okulima emmere naye nga tomanyi gy'ogitunda singa eba ebaze bulungi. Kati kabba Diamond. Tekamanyi baguzi. Naye n'afanda ono naye aleka nga tanayingira busirikale yasooka mu kwetoolatola. Kubanga ayagala nnyo okuwuliriza bulogera ku kintu ky'empuliziganya ssente. N'amaaso alani kugatta. Kwa ni moto na yule jamaa ameshatangaza doo kwamba lazima upatikane popote utakapoonekana atakaye kupata anaye doo ya kutosha. Tugenda basi. Mambo yatakuwa ni matatizo. Relax. Niko na plan. Gwe tokufayo nina plani. Utanisaidia. Hapa tu. Nze nina ekirozo tofayo plani kijja kukola. Kale plani kyeyo. Nastaki unisaliti. Hamna tatizo. Naye saagala obumbuje. Tutazina zile madini lakini lazima kwanza hawa watu tuangamize. Tuwafunge macho. Okay. Na tuondoke. Adil?
Kasooka mumatiza. Watu tutawaangamiza, tuwafunge macho na tuishie. Tannamubuulira naye nga amulagiddewo kino kisava. Nzomanya engeri gye nkwagala nange nyalekera okugoba n'ogoba omubbi n'akuzza n'engwala njagala nange nkulabirire ate mbakwagala tonoolera bali mulaavu. Tuko tayari sasa. Sisi sasa watushajipanga, tuko tayari kimya. Kakati bano baagala kuddayo Juba. Tutupatie zile pesa. Naye bajja omwenge ogw'obugenyi tebaagala kugulekamu. Ndio hiyo tunaondoka sasa hivi kwa sana fiber. Sawa sawa. Pesa hii ndio hapa. Kadi zo mtana benki. Okay. Tugenda maaso. Cheka. Kitegeera. Bwa mmeka bono mmeka. Soko kwate ezizo. Sasa kwa mimi vile mgeza sana. Kale mwana mutambule bulungi mwana. Lakini simesha kusikia. Ya bosi mwana kale chali wafe mwana gwe buladi watusokayo busosi n'ekyo nakyo kiri aizulu. Fe tukikuleseemu bayi kibeeremu boyi kibeere. Baba bagenda nga bagenda kwe balinga mwana mama laba firimu laba omusirikale yali kisenge kyamumira laba ab'ejjuba balina amalala balina effujjo zibaleese bolinga mwana mama. Kwa nini ameiba mimi? Kama unaiba, umeyuza, umebwaka. Labe yabba ne mali mugumu. Naomba masia. Ebintu by'abaana bana bobola bintu bizibuzibu. Sitaki maneno na wewe. Saagala muzannyo naawe. Niondoke, sio naomba nipe. Emali era ekindeeso kimanyi. Nachotaka ni almasi yangu. Manyuka eri ebintu bya miteke. Mingi milioni 900 siwezi kukuachia. Una uhakika? Omwala ndi sirina kyemanyi. Bas. Almasi utoe. Nja kubesa simolo olutwe. Stand up. Yimuka. Wamuka. Tugende ope mali. Tugende njikuwe. Kumbe mu kisenge gye bamutwala gye bagenze mu kava ya munnaabwe oli yeekwesa ebizibu bali gye mwe wanyi fe tetulina nankani maneno hakuna matatizo mimi na ile labe mundu ze baze nazo muri wano munywamu sebo fejoli ngotuzira kakati ono nga seba muyingiza teba kumbe wataba basi lete muntu yo besa simutu mpulire yamuwambisa chupa yangu bolingo mwana mama agenda okwagala osiba loketo nga sibi kyasoboka ulete mutete muzannyo ebintu vibaya nnyo kati vintu vibaya iko sana kama we mpeleka baya bwana mtu amba bwana mtu afulira lete mundu nani lete mundu mujuba ya tabuka oizo gatana kankananga musisi. Kama unapiga mimi unabuza naangalia kama itoto matatizo yako kama umesikia wewe nyamaza kama unasaka kindu gani mimi nitapiga wewe sasa mimi nitapiga wewe risasi utalia mama nyabo lete shida anaweza kaua jamaa na romba haya sana nimakati mwana bana baina romba ya baina rombi utulie wewe mzee nimetulia unachofuata nini vile utusumbua sina stare zetu kakati byonna onayogeranga babaddazo okubanja era yo talina buzibu bwonna na muntu omukazi ono yasulako nelunaku lumu n'amubba emaali ye emaali yalina ogitunda leka endi addayo Arusha ono bambi yatidde dda tunachukua almasi na nafsi zenu kati ate musirikale oli amaze ebbanga ddene ng'agoba ababbi bamuzza n'engwala kadi kyayagala
rafiki yangu lakini sifahamu chochote. Tunulira. Yaani hivi wewe ukanisaliti mimi. Ila unajua wewe ni rafiki yangu, mimi sijakuuza. Na Bambi bamuyisiza bubi era yensonga lwaki abalese nene atayagala kujja. Nilikuwa sijui na ndio maana nikawaleta hapa. Nilikuwa sitaki panganga nyingi. Nyamaza. Bade sina chakolo kujja ko baleta wano. Nakuulizaje? Gwe. We nakuba sakulekera bulamu olyoko jengo nonya omanyi nzani ne kazimba. Omanyi bulungi. Kwa nini? Keka Natasha. Hata maneshi. Jakulagalo embaya banaye. Tulispendi sana. Kintu tumalirize na si chaina chenjagala. Tulispendi sikoge. Kintu mali njikulekedde ffe tuleke bulesi tugende. Sasa Natasha tulikubaliana tunauza na tunaondoka wote. Kakati omusirikale yakira no wali nga atuuse. Era tayinza kuddamu kola nsobi. Kumbe bali wansi waliwo abale mundu. Hello. Bali wansi. To my house. Threaten me with your Nojja wange sebo nkangere wano. Wefudde kiggwe nakyo solo kola gwe. Bwazimba zimba. Bas. Atoli agara Natasha. Nejiddamu nejiwunya. Omukongo yawamba omukazi. Mutoge koti. Leta ne mundu. Bas. Egavuga. Bas. Kulire filimu. Bigwera wa. Gavuga oluvuga. Hello. Abai. Wanyise. Kiki. Okay. Ari. Wale zinezive Mombasa. Ndoze mali yali emaze no etuka. Baba kupira balagira ndo mali weino kubanga weri. Mawe. Baba bulire mali weino kubanga weri. Tugenda maso. Gende, mbere bena mbasi Nairobi. Mujo gearbox gero gamedi chaji. Era gearbox ngemaze okulekandi etuka. Nokatwe. Baino kwate kulekendi bagitumya ku base zive na Nairobi. Kubanga kireka nyini abadagirindide banga. Emmoloka ye yali ekwamidde banga. Ngamuga agenda ne Richard Kabona ye manager. Bagende balete gearbox kyakiyinza okuddirira. Kuba kireka omwami gwe baali batumye naye yali atuusizza obuvunaanyizibwa obwo baako kyayinza okukola. Richard yali naapo bakwate sente sana. Bakwate transport. Bageno ne tunone gearbox transport kwali mu ntambuza nnyo ebigere. Ngenda kisibwa ne kumacha sijja kutuusaayo. Nga bayitawo bagende balone gearbox. Ate gearbox eno boss adagambe wejjira. Babe nga bagitwalirawo gisibamu. Mumoloka nyiniyo kubanga eruddewo nnyo. Nga bagenda era oluvannyuma ennyo tugenda okwetegereza. Nkuyise okwebaza. Namune mbadde nze kwebaza. Omanyi gearbox gye wazindika ate nonterako ne makanika. Omwana ekintu yagisuze akanika moroka agenzigira kuba kimu yoketi. Nga asajja gweziri makanika mulunzi muzuli. Kali sobola mbadde ndese miwogo yolyeko mu ox. Ebyaffe tebaako byakabwasisi tukola emirimu gyaffe sente ze watuwa akamu ekitundu zaamala. Ovanga ku muntu gw'owebiri n'agigaana omanya akubbye nnyingi. Ate buli muntu alina enkola yoli akubba n'osigala ng'oli musanyufu. Mu bubbi mwakubbidde. Oli n'omuweebiri n'agigaana. Ngeri eyo. Ne kisigala nga kikuluma noga musajja ng'alina ekisa kumba akukubye. Kyekiddako tugenda maaso biggwerawa kubanga noleyo gearbox yaleetebwa. Kakano oluvannyuma tulengera abantu kwewalula. Ababadde mu nnyumba ya Natasha
ora sasiga buzenali terera ebintu ebimu embeeremu abaana abobuwala buli ali waali olino baako kyeweegendereza banneyo bubbi si bubi naye bubi nga buziza omuzigo si bubi kuba bwobba nga sibakutte naye bubi nnyo kubanga singa ku nkomerero ya byonna kintu kyekyusa tuuka mu ddwaliro baleeta Natasha sajja beekuba amasasi kakati bano abejjuba wangambe mundu ogimanyi nti olwangiza lumu newandagaza be baleese obuzibu bangaŋŋadde naye oli mu kusinika tulina transport atutuusa tunaatambulawo juba kumpi nga bakunoonya ku kyokoze ekikolobero baamasasi agavuze ekintu sikibadde kyangu n'akamu ogenda okwetegereza tulina ova e Nairobi yeiko mbaya lakini kama tunarudisha kwa Kongo kama turudikane msilege omanye sasi sirimanyika nyama ono akulira bulwa ugire ekiwowolo kisetuka kabuyibamu mbi ono gamunyonyola yangu atukwate kubo tuve wano eno yo wakaye wakaye Natasha usife Natasha. Ogenda okudda naye wa Natasha. Natasha munange. Mune Natasha tondeka. Tebereza ne mali gye yabbe yaleese obuzibu. Tajiridde ko ali mu mbeera mbi. Ongera mimi Natasha. Natasha yogera nange. Nambie. Natasha ngamba mukwano yogera na. Bulira akabengo sikawulira akabengo. Akabengo tekaliimo. Akabengo. Akabengo. Natasha my love. Ogera Natasha. Kale nombulya wakweka wa mali. Mali to wadde ogeta ekimulumye ekyo mukazi wa mulume naye afudde tamugambe mali weeri. Dokita abadde aleeta empisa esooka ya gundi. Ogenda okwetegereza kandabe. Ayina ebyuma ebipima level z'akabootongo. This is too high. Even the pressure is low. There is no, because the hippopotamus is not. There isn't. No. Teddy Palus. No Palus. There is no hippopotamus. She needed the crocodile injection immediately. Dokita naye why didn't you crocodile ate kati ngajize. Firstly, the crocodile injections were not here yet. So as long as there is no hippopotamus, it means your friend is gone. Lazima tulipishe. Lazima tulipishe. Lazima lakini lazima tulipishe. Tuwatafute. Kwani nini tena? Haki ya Mungu. Banembere batabukidde. Wanakuja Kenya huku mali sisi wenyeji Kenya. Si ndio? Wanakuja kutulipoa kwa okudda wali polisi akusange nga fala. Ndai. Tujjambala kufa tuli baana ba lutalo. Akadi nnono ye. Amanyi takyalina. Yagenda okuva gy'ava okujjokola eno business. Bamujja mu kiyungu. Mukazi atwembeera. Ayo nenda kyetegeera. Awula teyeefuna. Yeewalula. Buli omu yadduse yakutte wawe. Buli omu yadduka yakwada edduka dda gy'asanze. Yadduka dda gy'asanze. Awulira teyeetegeera. Amaanyi gamuwedde. Amaanyi gamuwedde. Amaanyi gamuweddemu. Yagweri. Esasi tirisaana kwewalula. Ne bw'okola otya nga omusajja akubye esasi abantu abazibu. Talina nakakuba nduulu.
talina naga kubanduulu. Oyo yembeera bwetyo yamufuukira ekirala. Akati ono akabenga aleze kalere. Awulira ali bubi. Tudde waffe Kongo tusime golodi eno wakambwe. Yangu wa baba. Yingira. Ng'ateekamu ne mu mmotoka. Baagala kudda waabwe. Ebintu sibijja kukola. Bano babadde ekyo bano basigala beebuuza kiki? Badaffe nga bagwa mu mmotoka. Balabike nga beeyongerayo. Naye ng'embeera bw'etyo mu nsi bw'etambula. Kale nno ng'olina w'ogwa mu mbeera ey'emirundi ebiri gye tubadde tulaba. Olina okwegendereza kubanga obulamu si bwangu. Ebintu biyinza okukaabya amaziga. Tube tulaba ebadde manyiddwa mpa ebyange. Bw'etyo bwerabise. Ebadde Kenyan Ugandan Connection. Kenya Uganda. Mweraba.